Tofukamira taata, tofukamira. Nsaba buwanguzi tutwale ekibuga. Erinnya bali Mwenzi Ronald Nsubuga, ndi musajja mulokole nga nze member parliament akiikira Nakawa East Constituency mu parliament y'eggwanga. Nze shadow minister w'e Kampala, nze chairperson w'enguudo kati mu Kampala. Nakkiriza Yesu Kristo era omulokozi. Nebaza Katonda olw'ekisa kye seeyita naye yampita. Sandivudde ku kifo ky'obwa member parliament constituency emu bweti nti nzijenerete kuba ekifo kyo local government, yampita kuweereza. Ndi musajja mulema wa kugulu kumu, gulu kwange kwavaako mu accident lwa nguudo mbi. Nzijja kukola njawulo mu service delivery. Sifukamidde wano nti nfukamiridde mwana wa muntu. Nfukamiridde Katonda. Katonda nga nkyandekedde vivi. Katonda nga nkyandekedde vivi ng'okugulu kuno kwagenda. Nesigaze vivi lino. Nja ddikuuta. Okulaba nti tuli ensi. So, nzize kunsabira kulaba nti Musumba ekibuga kidda mu ngalo za Katonda. Njagala okwebaza buli ddiini kuba nti bansosodde. Tewali ddiini n'emu ensosodde. I'm telling you the truth. Eggulo nasisinkanye bannaddiini abakulu mu sekita emu. Neruli nasisinkana bonna mbasisinkanye kubanga baagala enjawulo mu kibuga. Sisosoddwa. Abasiraamu bannyaniriza, abalokole bannyaniriza, abakatuliki bannyaniriza. Kakati awo nze nebaza webaza Katonda. Njagala ssebo okwebaza chairman kubanga namusinkana nampita nga ayita mu Sebunya, era nebaza ssebo olw'omukisa ogumpeeredde okubeera nti ndi wano. Nalokoka. Nalokoka okulokokera ddala. Ate era njagala obbakakasa Katonda ni yampa kye bayita obujulizi. Time weribeerawo ndijja ne mbawa. Nebaza olw'olukuŋŋaana luno. Era taata nkwebaza olwa insight ye. Kuna lukulu nnyo. Abasumba abato okusustaininga calling n'amafuta balina okuba abawulize eri bakitaabwe. Obadde oyogera wano nendabira ddala nga kivudde wa Katonda. Muli kye muli olw'essaala z'abakadde bammwe. Ukyogedde. If you are to sustain the anointing, the calling, you have to respect and pray for your fathers. Ekyo kikulu. Musumba ekirala njagala bategeeza. Mulina omulimu munene nnyo mwenga abasumba. Kubanga mwe Katonda byateekawo okuwulirira eggwanga. Bantu bangi balina burden. Nga ne president wange kuwa mutadde Bobi Wine. Burden agiina. Mwandikikubiddeko mu ngalo. Burden. Eggwanga limuli ku mutima Musumba. Eggwanga limuli ku ki? Mutima. Ebigenda maaso mubiraba. Musumba agambye tusabire. Naye ebigenda maaso mukola ki? Mubiraba. Tusabira muganda waffe kubanga azze tumusabire obuwanguzi. Era na buli muntu yenna eyeesimbyewo, you are welcome. Mukama yennyini akusookeyo kubanga ozze mu kkanisa togenze mu ssabo. Bino byonna mbisabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Kiwedde ssebo, kusanyusa okukulaba ssebo.